Oluvannyuma lw'omuyimbi Nakinku Eddie Kenzo Musuuza okuvayo n'abirambika nti ebyobugagga bye byonna yali yabikwasa mukyala we Rema Namakula okuli amakaage ag'esseguku, amamotoka, recording studio, amafaamu n'amataka. Rema Namakula finally avuddeyo n'amwanukuza ebbaluwa emuyita ku mukolo gwe ogugenda okubeerayo ng'agattibwa ne Ssebunya Hamza. Wano nno ategeezezza nti ku mukolo guno nga Eddie Kenzo azze gwagenda okuba ng'amuddiza byonna ebyobugagga bye yali yamukwasa era ye asigale ng'atambuza obulamu bwe mu maaso. Kinajjukirwa nti Rema Namakula ono naye agezezzaako okuba ng'akola ebyobugagga bye ng'abijja mu music gw'ayimba okuli amakaage agasangibwa e Namugongo, ng'era wano atutegeezezza nti agenda kukola butaweera alabe nga amakaage gano agamaliriza abeere nga afa ku byobugagga ebibye eby'omusajja abeere nga abyesonyiwa. Naye nga ye Eddie Kenzo yasobodde okuba nga yayita ku mukutu gwe ogwa Facebook n'atutegeeza ebimu ku byavudde ku ntobo y'omutima gwe eri sayidi ya mwana munne that's Rema Namakula. So ebimu ku Kenzo bye yanokoddeyo yayogedde nga takakiddwa ng'ayogera ekimuli ku mutima n'atutegeeza nti Rema Namakula ono gwe mulaba baakamala emyaka 5 weddu nga bali mu kwagalana, ng'era bano ababiri kijjukirwa nti bagenda mu nsonga z'okuba nga beeyagala ennaku z'omwezi zaali 26 Desemba omwaka 2014. Ensonga zino batandika okuba nga bazikwasaganya era baazaala n'omwana waabwe omuwaati amanyikiddwa nga Amaru Musuuza ng'ono baamuzaalira mu ddwaliro erimanyikiddwako nga Paragon Hospital erisangibwa e Bugoloobi. Akaseera kano omwana ono aweza emyaka egy'obukulu 3 era nga y'omu kweyo ensongera Kenzo gye yasinze okuba nga asimbako essira nti omwana ono alibakuumanga nga bakyali kimu era alibakuumanga nga bakyayitibwa mwami n'omukyala lwa nsonga nti basobola okubeera nga baagalana ne beezaalamu n'omwana. So agaliwo akaseera kano kennyini Kenzo yasuubiza nti ayagaliza musajja munne oba dokita amanyikiddwako nga Hamza Ssebunya obufumbo obulungi, n'amugamba nti ayagale nnyo Rema naye n'amusuubiza nti tagenda kubanga ava mu bulamu bwa Rema wadde n'olunaku n'olumu, nti ne banaaba bagattiddwa Kenzo wakusigala nga atambulira wamu ne Rema ng'amanya kyonna ekiba kituuse ku Rema n'omwana. Awo yasabye nti mmwe abakoze ekyamaanyi okulaba nga mubaawukanya mu bano tayogedde mannya naye ng'abantu nga bwe bazze babyogera nti mubaddemu Lydia Jasmine mu nsonga zino ng'abantu babyogera nnyo nti Kenzo ono yeeyagala ne Lydia Jasmine. Ebintu bino byatuuka ku Rema nabyo birabika okuba nga bye bimu ku byaleese ensasagge eno. Waliwo omuwala amanyikiddwako nga Eva Namulondo ono nno ng'azanyira mu The Ebonies. Ono naye ali omu ku basuubira okuba nga batataaganyiza obufumbo buno lwa nsonga ono abadde tava ku lusegere lwa Rema Eva Rema wadda ng'era kigambibwa mbu y'omu ku bapangira Rema omusiraamu ono omukulu Ssebunya Hamza okubeera nti naye yasobola okuba nga ajja mu bulamu bwa Rema. So waliwo n'omuyimbi amanyikiddwa nga Pia Pounds ono olwaba okusayiningibwa Eddie Kenzo naye kyagambibwa mbu yaliba omu kwabeera batataaganyizza obufumbo bw'abana ababiri nti kize kirabwa lwati nti buli muwala abadde ayogerwako okubeera nti ali mu bulamu bwa Kenzo oba okubeera nti alumya Rema omutima eri bbaawe Eddie Kenzo nti abantu Kenzo bazaakola nabo emyaka emingi wekijja mu management abadde bamanaginga music we abatambuza music we abasinga bonna yasigala nga abejjako n'asigala nga abakwasa abaana bano ab'obuwala ababiri okuli Lydia Jasmine ne Pia Pounds babeere nga babakuuma babavuga batambuza music waabwe. So ebyo byonna n'ebisingawo byaleetawo ekifaananyi ekiraga nti mwana mulenzi ono yaliba nga ali mu ntegeeragana n'abantu bano. So ebimu bye yanokoddeyo nti waliwo abantu abayingira mu bulamu bwe nga bo kye bazze kwonoona so abo yaboogeddeko. Then we tutunuulira embeera endala eri mu bintu by'abaagalana bano Eddie Kenzo still yavuddeyo n'ayogera nti muyinza okuba nti mumuwangudde akaseera kano
ngera mwagala ave mu music naye abasuubiza nti agenda kusigala nga ayimba music wadde nti alemeddwa oba mwagala alemererwe. Yes, akaseera kano yanafuye nnyo nnyini ddala. Atuuliriza akaseera kano kennyini atamanye Rema mwana muyimbi wa wano, amanya matuufu ye Rema Namakula. Yazaalibwa mu ddwaliro ly'e Lubaga omwaka 1991. Yazaalibwa omukyala omugenzi Hamida Nabbosa n'omwami era omugenzi Mukiibi Semakula, ng'era mu famire y'abano omwami n'omukyala ye Rastiboni ye muwala eyasembayo. Rema ono yatandika ebyokuyimba mu secondary era nga yasookera wa mukyala Halima Namakula ng'ono amanyikiddwa nga menta we, wadde abasinga bamumanyinga maama we, being nti yamubeererawo nnyo, yamuyamba n'abeera nga amuyamba n'amutunuza mu mbeera gy'asobola okuba ng'ayimbiramu music. Bingi ebisingawo tujja kuba nga tulibawo wano ku Hottest Gossip, naye nga kyoba tosuubira togenda kulaba ku interview ya Eddie Kenzo ekiya kibabuulidde ali mu mbeera si nnungi nnyo, naye nga tukyatambula nnyo era tukyalowooza nnyo okulaba nga tubaleetera Rema Namakula. Sharinga, commentinga as well as likinga, naye ng'era nkutegeeza nti mu mwezi ogwa November omwaka guno gwennyini essaawa zijja kuba 5 ez'okumakya tujja kuba tubiteekamu engatto. Tujja kuba tugenda mu maka ag'omugenzi Mukiibi Semakula n'omukyala Hamida Nabbosa nga tugenda okulaba okwanjula okwa mwana muwala Rema Namakula, naye nga ku mukolo guno gwennyini ku invitation ezizze zitambula ziyiseeko eno mu Hottest Gossip neya omwami Musua Eddie Kenzo naye yatuuse dda ku mmeeza ye. Tumusuubira okubeera ku mukolo ogwo kuba mwana muwala ye Rema Namakula yatutte invitation ye n'abeera ng'agimuwa. So n'ebisingawo byonna kugamba wekumire ku Hottest Gossip.